kati gagasimbaganye ne bannamawulire. Gasimbaganye ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ojikwanjulira Siraje Rwa Maisha Kabanda. Ahmed Katerega Musazi Muwanga Kivumbi ne Charles Romshana. Muwanga. Bitanga tonna chusa mulamwa kato. Wadora ngane nga honorable Muwanga banywedde kinga tanaba kujja lero ku show. Obayisewa asose naganja abasajja bano bakuusa bazibu balimba omukulu w'omutwe yakulembera obulimba tebana kibogera amazima namala okubakubona ganti balimba tubawe buli kyebetaaga batuyamba okulwanyisa enzige. Muhammad Nsereko yagamba nti omulimba omuwerekera mpaka ku luggi. Aisha Nkugambi, I want to defend my statement. One, obulwadde nga corona ng'enzige in a poor setup ng'eyaffe tituwinako capacity. Bano ba pretender batugamba nti bagenda kuzibba. Excuse zoyinzo bawa kwe kubagamba nti twabasaba sente ne mutazituwa. Nti manyife would have done a good job. President Lumumba yabikozesako wano ngagamba basalama musumba nga waliwo road shedding. Naga nti manyi what caused the problem here? These people bagende bungereza ne bagamba obungereza bano kyobakola kati mbadde mbanyonyano mu break bano kyobakola bawa sente no bagati mka tulabe we bunakerera mukulu bawaziri wakati. Yes Mr. Kibazo, let me help. Mukulu Museveni yali fourth patrol ne bamugamba twakwaniriza ngo by that time ngagenda kwata fourth patrol. So tuli bawagizi twayaniriza nyo na mwali muina option because we were coming. Mwali tumina ngere musobola okola ki okutugana kati namwe temuyina busobozi bugana Museveni okulya sente ze mubuyina. Muwanga iyo mvudde Muwanga Democratic Party bwe twava wano omulundi ogwasembayo ebintu bibiri byali bibadde olubereberye mwali muyuze mucyankalanye nenebeerayo olukiiko olwali lugaye nti kati katutuule tugenda kufuna obuwamuza nganda era bwe twayawukanira wano naawe ku lw'omukaaga Siraje bino ompadde byaki nga ogamba nti ebintu birabika bigenda kutereera muyina bwe mugenda okukwatagana wiiki we yaggwereddeko nga kisajjuse n'okuyita wali ekisooka muyina registration bbiri eriyo eya Muganange Sula Kidandala eriyo eya president eyo ne muvaayo bwe batuuse okutuula mu nkuŋŋaana kati za ŋŋumi kati wano we twatuuse ndaba DP nga bwenjimanyi but my highest point of suspicion nze ng'omuntu bwe nagenda okulaba nga ofuna Opondo Podero oli owa Uchumi Byron ne Andawe nze nzijukira bujjukizi bintu ng'awandiisa omuko annyonnyola Mao bwe bamulumbaganyi mu kuzimba ekibiina gulugulu ani fono pondo tie omanyi nina ebintu bye neekengera bwe ndaba Kateregga awandiika katugeze nga awaana Besigye kwolwo neesikirawo nenga bamuleke ekintu kyakola kyeki mulimu ki bw'ozuukuka nga Kateregga yagambye ti omulundi guno ti abavuganya Mao be batuufu bakoze bwe bati era olukitunako nga ate Kateregga ono mumanyi Kateregga bwawandiika oba bw'olaba akasaasanya nga Kateregga ku mukutu gw'abasiraamu ataddeko gw'Abaganda ataddeko Ugandans ataddeko enagindi Kateregga kasooka laba Kateregga tali innocent Kateregga master propagandist ye asaasanya kati ne Fono Pondo ate ye Fono Pondo ali naive bwagira yejjayo kubanga Fono Pondo avaayo n'akubuulira kyayagala Kateregga masquerading kati bwe nalabye Ofono ninda Kateregga naye ndabe nga asindika naye Muwanga wano mwagwawo mutya mbadde ne Romshana ono nga tutuuka Romshana anzikirize twogere tetwalabye Muwanga ku ssiini entala yakavuyo kano ko Kateregga ko Romshana ono awo ndabawo Muwanga awo mwezi ngumi ezizi ko amayinja ago abanga si Muwanga oli omulalani mabike era olugize luti bw'ataba kamanda wa Gestapo Muwanga
mumaze omusetinga mutegekere apparently muli bakyamu tomanyi mabike namuwanga apparently muli kuche Masaka okuba mbidde Masaka mwanga yakkiriza kumbe ni kumpewo nakkiriza nti bamukube ekyokusokera ddala ebyagenze mu maaso nabadde mbigoberera ng'omulala naye ekibiina kya DP bambi simanyi lwaki ziyinza okuba birth pangs no sikugamba nti ekisookera ddala embeera eriwo betaviiremu ekirungi twolekedde akatyabaga nabadde ŋŋamba ekiro omuntu omu nga njogerako nenga nti wano stakes zisigadde bbiri zesijja kunnyola wano amakubo gasigaddewo abiri gokka naye ngaebituusiza DP bye bino wammanga buli omu byalina okutegeera tosobola kutegeera DP okujjako ng'otegedde politics wa NRM ne Museveni n'ebibiina by'obufuzi era waliwo omukwano gwange omu gwe nadde njogerako ekiro ne mugaa nti senga kimubadde mugaba enkoko nze mwandi nfunidde kisero because literally nga be nabyogeramu nga tuli mu retreat ngamba bwe munakola kino tujja kudda ku kino bwe mukola kino tujja ku kino bwe kitambudde first and foremost DP Kambule Giraga ejja kgenda mu kya UPC Bosa n'Akena ekyo kyonna kirabye otegedde Museveni ajja kufuna wa Akena wa DP amuteekewo olw'ebitundu gye bava no genda maaso sitegeeza faction emu ejja kusigalawo nga nominally erina headship era nga yenina powers of instrument state judgment eyiningawo ekyokubiri ekigenda okuvaamu era ndowooza ne mu bululu obujja nakyogera dda before nakirangako nyo nakimanyi yekimu kintu kyenakola nga amaze okureflecting ono nandistraininga waliwo neyandistraininga nekino bwe sikigambe bannayuganda ndi balyamu olukwe nga nkimanyi kigenda kubaawo nesibagamba they will hold me accountable. Museveni's project ey'obululu obujja yafocusinga nnyo ku strength ya Bobi Wine. Bobi Wine's strength nebeeremu kati ogere all politics is local. Buli munabyafuzi abako watandikira n'aba nga atandikira mu Buganda. Bobi Wine nga mukatoliki. Okay? Bobi Wine nga muvubuka. Bobi Wine nga avudde mu industry y'emiziki. Kati eyo industry ebadde nyangu. Public sector. Babaddeyo ba full figure bakusasira irolabi buchamani agitaddeko amaanyi yo yagimaze najiga one ngakola ebintu bibiri. Bobi Wine mukube mu treating so badly auditaringe anybody else okugezaako kumwegatako n'ebivulu bye bigaane kati abalabo naga nti nze nafuka mwavu nga Bobi Wine okitegedde ndeka ntayi ekyo nekijja bana abalala abasigaddewo bobo yakasente bali galibo ne baba sindika munda ba businessmen je babateeka business yokubaawo tofaayo kati ne ba business bano bwe baba sindika ganti bobo yagala when you business ne bobo inaka one ekyasinga lwaki kyalaba ba intellectual bano nga balinako kibawandiko bache boogera abemakerere bagenda mu consultants bali mu research waliwo dokita omu bamuwa sijja mwogerako yali ayogera ebigambo neke bamu okusomesa ekimaaka bw'omusanga mu workshop oyinza okumwewuunya sijja mwogera wano naye nga yali mwerufu nnyo ku nsonga zimu neke bamugandika kati gw'osomesa ekimaaka oyo naggwa sijja mwogerako wano. So, by intellectuals, they were captured more research. Mwe ba civil servants, niba batika uneteka. Tigwe kuvayo kwogera ku byobufuzi. Omulimu gute. Abo ne babasibirayo. Ne NGOs.
kyebakoze Godiba ani babakozesanga sample bebafunayo ekibazo nti yavuddeyo mu treating ne kamera ezigenda nga batreatinga sako gundi ziba za state. Don't hold it in secrecy. Ziba za state laga ensi nti gwe bw'oba olina ka NGO n'otwala ekkubo lino, this is what you this is what will happen to you. This is what will bakuba computer zo baziyuza ate baziyuza maaso ga kamera n'obikola nga ne kamera eraba era TV koolo ekeerawo TV zikerawo n'abamawulire babaawo nga babikola ebyo so ne kiggwa kakati eyo bovaayo n'olwekyo Bobi Wine ng'okumucontaininga olina okukola confusion mu center ya politics mwava, and this is all about him because at one point some people know we had to cease fire between FDC Dr. Kizza Besigye and Bobi Wine chaite kisasula because chachi yamba Museveni nga buli muliro ogubaawo nga Museveni kyagala kozesa Bobi onafuye Besigye, let alone situla Besigye onafuye Bobi. Chova politics gwe twabaddeko wano n'owambabazi bwatyo essaawa zino compromising ambabazi ne Bukenya portrait kati ono kago musobola okwesiga, you know his game. Kakati ekiri mu DP kiri nti Museveni yagifuula target olwa ebintu bisatu. Yalina leader young vulnerable aina natural ambition nocho osobola kumugiplayingirako bagamba olwaleero weesimbe kuba president nene bono wasa oteeka okubanga courtship wagikola nga obadde otugeza nga wayogereza naye obadde otudde toyogereza tuwogereza okuba ngoga nti ntaddewo ekidaala nange ngenda kukuba mbaga abantu they are bound to ask omugole aliwa n'omugole twena negoga nze somehow ngenda kukola ki kwesimbawo notegera nti okay biri bye bakola balimbi tegedde kakati ekyala DP neekolamu omulimu ogwa reunion yekubako ka polish potential yayo negiraga nega nti after all ekyalina potential kati potential ne mu central region nayo ng'olina ogitekako so the deal eya Mau ne Bambide it is so sweet to Museveni nti ajja gisasulira anything kakati gwe bw'oba oyagala okutegeera politics atambula olwaleero totawana na biri bya DP olina kutegeera Museveni at this interval atambula atya. No, I don't even want to focus on Mao. No. Because he's a victim. This is a quote from Mao. Mao, bagenda okumulumbagana olulala. Nti nze mbwa bwe zinnumba sirigana na mbwa. I look for the owner of the dogs. Zine mbwa bwe zikulumbagana omanya eriyo nanyini mbwa jo focusinga kuba ye bwana asnapinga zijja kudda ku mulamwa ne muwanga agamba nti bino byolaba wano tunule eri nanyini mbwa tuna nanyini mbwa don't. So at the end of the day eyo neri ate na ibina byo fuzi Peter nali wano ku radio ne ibina na byo criticizing ngamba mugenda my iPod. So at the end of the day the stakes eziri mu DP and Buliagalo jenganga. It is now whether we shall defeat Museveni. Ne access ye. Bush yajita access of evil. Access of Museveni in DP. Joino kwesaga. Ne prime manager ajita deko. Ne resources ajita deko. Na chechi gena maso. You simply see cha wedding. Kati elikuba general members of DP, I would rather speak to them direct. Ekisokera ddala. Mwigino walinge Mau ne byakola. Bemba mukola structure za mwe ku byalo. Muzikole nga za mwe ku byalo. Don't care olupapula lwa white lwa green mwe mulonde structure yamwe. Eyekibiina. Kubanga eyo Mau taginako control. Lwe muteekwa sabiri Kampala ne mugana kola structure. Awo mujja kwa mukoze omuzannyo gwa Museveni gwakola ki gwayagala mwe mulonda abakulembeze bamwe bemanyi nti ba DP olupapula lwakiraga oba wakiti magala ebipapula mbisule bali byonna nemwe mulonde structure ya Feranze Butambala ngenda kulondesa nga nondesa structure zange ewange ndi twali asola na kusalayo nga nondesa structure olupapula lweru no wa green bamuwa timu yemu bakuwa timu yemu bana abafo balweru ebyempapula mu bisule eri mulonde
mulonde structure zammwe. The mistake gye mujja okukola olwaleero kwe kwekwasa bino ne mutalonda structure mujja kuba musigadde muli beya. Ku byalo byammwe temwawukana be mulaba nga waliwo nnyo asiikidde mu fitina za Mao. Isolate him be mujja mu kulonda structure eddako mu mukuba akalulu. Simple. 2. Siranda simanyani yasayininze ekibiina nina kadi yange seetaaga signature ya secretary general kulonda structure ku kyalo. It's not provided for under the law. So mwe mulonde structure zammwe ku byalo. Ekyokusatu, it's very very clear. Osobola okuleka omuntu nadduka ne olubugo naye nga lubaale talinako. So nobody should be made very clear to Mao ne Museveni. Tibawagala kudduka na lubugo lwa DP. Take. Twala. Ne lubaale tumuyina. Lubaale yakwata mulala. Lubaale sigambe nti lubaale yakwata mulala. Ne lubaale no bibiri okwata n'okubanga tumulina. Tumulina. What's significant because at the end of the day evaluate bono twala Mao n'engatto ze. Naje Mao mwetaaga butambalo kunoonyeza DP obululu. Mwetaaga Masaka. Mwetaaga wa 2 ananyongerako eyo. Nabanga yabaddewo. So at the end of the day his weight mu politics ali kankosa kigambo kino ali ku gundi bagita batya ku drip chupa ali ku yetaga political drip okubaawo. So omuntu yetaga political drip you can as well ignore him. So at the end of the day betukube ngumi it is negative energy. Titugenda questinga buddobu era expect munaku eziddako if people have sober babali sober abali muneke mujimulekere. Don't fight for that because the more you fight abantu bafe tubamalamu manyi ne kanti jagala singa bukulembeze bwa DP mubumale muntari mtugenda funa obulala bali bebiri zolovinga nga Museveni ategedde nti yatwala Mauna ngatoze then we will talk kubanga DP tejja kugwawo sikipya yatwala bwenje yatwala ani bino biriwo mu DP bibaddewo at every time. The difference is babadde tebatwala leader wa party babadde batwala competing naye ye difference kuruno and you must mark the difference. Luli badde tebatwala Semogerere tebatwala Sebana nenga bayinza okutwala bwenje bayinza okutwala ani bayinza okutwala Sebagala waliwo Paulo Muwangalo yatwala Dr. Semogerere kuruno gwe bali basinga okutya ennyo nasigale kuruno batutte Mao. You don't need evidence mbyobufuzi. Ono mukatuliki mu Bible bagamba akabonera akalabika akalaga enneme takola oba katikisimu kitwogera kabonero akalabika akalaga enneme takola ki erabika. Charles line gyembadde mu propagating eya tribalism leave it. This is a crusade not against a tribe. Not against most bamufuna yagamba juno bamusosola. No abantu babagamba nti basosola Mao kugwanga bamulonze emirundi eginze sibadde. Okay, tell me Chidandala abadde organizing secretary we ngatamanyi nti ye Mao ngatamanyi kitawe abaita basiru kutukawo. So buli omu abadde nga amumanyi. So you cannot serve us that meal now. So ekiri ku meal is he sold the party najitunda misana ngense eraba kati tumuleke ne pate n'omuwendo gwe gagende nayo. Very briefly omusajja yabadde very briefly inedakika nagenda awaaba ti mukazi wange kankozesa oluzungu ekigambo kiyakozesa she has made me starve sexually for 48 hours 48 days. Nagenda mu kooti omukazi nagala nze namuwola obusente bwange n'atabunsasula nange eyo sayini gye nakozesezza obutamuwa. Muwanga yogedde kwa wasa nga tagenda kugenda naye ate waliwo awasa nga ali impotent n'ogamba n'abaga ngenda kuwasa naye nga mumumanyi yatomerera endiga. Mao yagezaako wano n'atondawo ekibiina n'awooli nekita yavula najja ku bwa president n'afuna less than 1%. Najja ogwaddako teyewandiisa as a registered voter, a lawyer, land lawyer. Kati n'agamba nti bannange muyite Bobi Wine twegate tulabe kasinga
tebanaba na kwepimako minzaani dipidege kutuula kulaba naga nti kati ngenze kwebuuza ndaba oba nkola ki at the same time nagudde oba Katerega wakalabyeko kagundi akabadde katambula simanyi oba katuufu oba kafu naye nakaweereza omwogezi wa DP kakandaaziremu n'aseka busenega nga Mbabazi adda mu 29 adda mu Mau sente z'okayanira zibataakuwa twasazeewo tuzigabanyemu ezimu tuziwe Ssemwogere ezimu group ya Ssemwogere na tuziwe ezo mutawanye leadership ya DP kati bwekatambula kati nga 29 president nga yakugamba nti sijja kulekawo pate yonna nga ayinawo n'omuntu gwagamba nti this is a good DP nga ayimidde kadaala ke mukulumbidde yasibiddwa eggulo mu toilet nga abaana bamukuba yankubirako essimu mukulonda okwagwe nga tekunnago okwayala nangamba Alice Alaso ne FDC bagambye tetujja kwesimbawo mu yala tukuzire ne mugamba akulimba Alaso yawandiise ebbaluwa ng'agamba nti twagala extension twetereze gwe oyolooza nti yazize bw'oba olina wooyita yitawo n'afuna akamooli n'ajja mu yala okudda ogwokubiri n'akomawo ekisanja tekimukkiriza kudda ayina we yavuganyaako Masaka n'atayitawo n'alekawo n'agati kanumbe oli kati confusion eyo noona ateekamu kasukaali atabula ye problemu eze muki mu DP fana bagambye nti mumwetereze ku kyalo ffe Makindi at least tweterezeza and tukoppa Mau yennyini Mau oli wa DP mugande wange oba SDP nazaayo obwogezi national nali mumyuka wa meya yali meya wa Lugazi aseya nembuzaayo nenkomawo mu DP naye ndi ku lubalaza nenna capacity esobola okulaba ebiri munda okukola okutereeza Makindye nakatuuza enkiiko 2 mu Makindye nga tukomyawo Kalungi Moses cancer nti tulaba omuntu atudde mu DP ng'alinga wa DP naye nga byakola byete bwaleeta akakiiko k'ettaka leeta wenia mwamuggyako n'aleeta owekawempe naye si wa Makindye netugamba tukomyewo Kalungi at least ku million 2 by then ng'agaba basari nako naye neeno tulina gwe tuleeta mu Makindye tulina kasozi kati totubuulira bw'obaba nga waliwo aba DP abagenda nowa independence naffe tugenda n'asobola DP etusangeyo nga twetereza azimakindi era ku Sande tulina olukiiko ekatwe 1 ne 2 awo mumanyi olwokusatu buli pali tugenda consultation ne bannamawulire Aisha nafuna omukisa olwokusatu olw'omukaaga lwe nasembayo kuba wano okwogera omutima gwange munene ku nsonga za DP half of what I said that time mwanga byogete naye abalwana tebakubuulira kyebalwanya tekyomukisa mubi abantu badaniga okulwana byebalwanyisa ebituufu Tamale yagamba osanga abafumbo nga balwanira mu kisenge tebakubuulira bagiranga nti onanseeko bulangiti naga nti ne bulangiti ye balwanya okutuuka awo kati ekizibu kye tulina ku mukutu wano muwanga tajja kubuulira mu bulambulukufu ekibalwanya ne muwanga akugambye neither will tiimu ya Mau mu bulambulukufu ajja kubyetooloole tiimu y'aba honorable Muwanga ono ne banne balwanya struggle y'enkyukakyuka okuva Museveni lwe yajja kubanga abamu tebamukkiririzaamu okuva mu ntandikwa nze ngenda okutandika ebyobufuzi wano 1990 kangambe 1999 nnyo okutegeera nye national politics wa wano Mwanga was there already bali anti Museveni nga bagala kujjako Museveni by hook or crook 1996 of course bali very active kugenda maaso so kati obuzibu wendaba obubagabanya naye mukalulu ka 2011 negye bava yonna nti bamuwanga ne banne bo agenda yabwe esinga obukulu as of now kutwala musajja nga kaguddeyo abalala si kye balaba abalaba badde compromised of course Mau embeera of course Mau as a guild president as a member of parliament kirabika Mau nga chairman wa LC 5 something happened nekikyusakyusaamu Mau the person
era bino ebintu bya DP ebadde bibeerawo nendaba ndowooza people have yakyuka ki kyenjagala okwogera nja kukyogera no I don't understand because I'm following otherwise nalabadde wabweru bwogamba yakyuka mu what change nze nakugamba wano oluli era nja kukiddamu nti bwe ndaba Mao eyali member wa parliament ne Mao ono they are two different Maos bawufu sibe bamu Mao member wa parliament yali omubaka wa parliament ow'eggulu ne Mao ono sibe bamu bawufu era Mao at that time twatunuliranga nga Mao nga tulaba a potential president sabola okujja n'abeerawo nga president w'eggwanga musajja yogera n'afuumula n'akuba ebintu n'osoga nti omusajja ono yeyoyo kati Mao ono bwe sirowooza nko nti Mao yandibadde mu position erwanagana ne bamuwanga on national issues DP eteekwa kubeera nga okiwenda kyayo ekijja kitambula kiragawa ani atutuusa golooza Mao talina capacity epima Mao yesimbawo ko simanyi kuba president yesimbawo ko n'abaako obuvululu bwe yajjayo omuntu weepima talina capacity epima naga nti between me Mao the man and Bobi Wine newankubadde ffenna sijja mugamba kyoyogedde kasati wakiwulidde okandi Bobi ku ffenna ana ina kapasite enyenyamuko omusajja ono n'atukola ki n'atuwuliramu kakati Mao oli ndowooza yandibadde asobola okupima Mao ono ali self-centered he's looking at himself ye nga ki nga yeyo omusajja gwagambye titona bakwogereza oyagala nakuba otaddewo ekidaala netona bakwogereza omukazi gwogenda okuwasa yakola ki yaliwa so obuzibu obubalwanya nze nja kuyogera nga bwe nkiraba ekyakakati bano ttiimu ya Muwanga ekyomukisa omulungi oba omubi bo obwongo bwabwe bwasalawo dda nti omuntu agenda okututwala mu nsi ensuubize ajja kubeera Bobi Wine ttiimu ya Mao bagamba nti kakibe kakikole kitya tetugenda kuyikkiriza mukulu oyo kujja kuyitira wano Mao balabe baggulawo structures ne baziggulawo ne bazitambulanga bwe zigenda okutambula omusajja ono wakwatira kadi asobola okufuka kyakola ki kyafuusa lwe lutalo lubalwanyi era nze nzikanya ne Muwanga tewali tabu abantu wansi ku ground babuufu balabi bategeera kye baagala wano wekitiibwa Ssebana Kizito yeesimbawo nga meeya wa Kampala nga he's a darling ne bamuwa obululu buyitirivu e Kampala ekisanja ekyaddako Ssebana Kizito naye yeesimbawo nga president wa Uganda n'abamu obwa meeya tebamu obwa president ne walondera ku polling station obululu teyabufuna so abantu babuufu yafunawo kake kokka ng'ate yajjawo ne mukyala we ne bakubaganda ne mukulu kawunzi ka Aisha kulubyambuye yajja n'abantu nawo ndi mukyala nze seewadde kalulu oba gw'otampadde nga yafunye akalulu kamu nekyengezaako kugamba nti there is no reason tewali nsonga lwaki DP abategeera ebya Uganda nga byagala okutambula bagenda maaso n'okulwana bamuleke nze ndowooza fear President Museveni esingako obunene alowooza nti omulenzi ono nkitadde mu kkooti mu nsonyiwe bw'ajja n'ekiwe n'amaanyi ge ag'obuntu galeese n'omugattako amaanyi g'enkumbi ayinza okubeera omuzibu ennyo President Museveni ne ttiimu yoli agamba ekyomukisa bategedde gwe balwana naye bamanyi tulwana tetulwana na Mao gwe tulwana naye mulala NRM tejja kukkiriza ate enjuga NRM sitegeeza bano bakaterega basajja bato twogera ku kowa ttiimu eri ey'omunda Baisha Kabanda they will do everything okulaba nti Bobi Wine succeeding kubeera ng'abeera presidential candidate ng'ali ku nkumbi ekyo bajja kukola ekisoboka kati buli kibalwanya oli bamuleke bano batambuze ekintu kyabwe bakole strategies yo tuba tumuleeta tutya agende mu bululu bw'engeri gy'abayagadde ajjeyo kyajjayo abantu ufenna gamba wano owekitiibwa Kanokiza Besigye ewaffe ayina ebitundu byabaddemu nga muganzi nnyo ddala nga kano w'amaanyi nnyo recently Kanokiza Besigye yakomawo wano ewaffe wano emirembe katawunikawo kali wa FDC nnyo yakomawo n'ekiyamani w'ekitundu okunoonya banaalyako nekana ekyemisana nga lutalo nkwegayiridde jangu bakwegayirire so luli bwe yajjanga nga bamuyimbira ozaana nga yaza okununula eggwanga n'olwekyo abantu babuufu abantu bamanyi kye baagala tewali lwansiro nga bakibalwana badestroying ne comradeship gye balwanidde every time balemeke abaagala okulya balye NRM ebadde ekolagalira abantu ba parties ab'enjawulo buli omu mutendera gwe si kati bwe mugenda okulabira omuntu nti alabika akukuta ne NRM abayakukuta nayo dda emyaka 10 babaleke batambuze ekintu kyabwe no batambuze ekyabwe kye baagala oba oli bajja kutuka ku kye basinga okwagala katerega mbufunze
nnyo kozesa eddakiika 2 ne lw'omushana afuneyo. Ebya DPC bipya naye omusiraamu bwafiiriddwayo sheekh bannange bamukubya amasasi mu Eastern. Sheekh Masudi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kitalo nnyo kubanga batukiddeyo seeko omulala. waliwo ne Charles wane Matugga agambye nti twandyogedde ne ku yakanti bwe bamala okusasula ate waliyo endala ze basasula buli mwezi nti ssente zaayaka zandibadde nga za airtime. Ebya DP byangeri nga siiti mu lukuŋŋaana nga bano bali mu siye tebannaba kumaliriza. Pulezidenti yakuba enkuŋŋaana mu Buganda yalukuba Empigi n'alukuba n'e Masaka. Olw'e Masaka lwe nalimu Pulezidenti ku ssaza 95. Pulezidenti yagamba nti ebiina bino byonna bibaddemu. Yamala mu DP emyaka 9 n'amala mu UPC emyezi 5. N'agamba nti ebibiina ebyo byonna bye bimu. Enjawulo yokka nti DP kyo tekibeeranga mu buyinza nga tumaze okwefuga. Obujazika nga UPC bwe babujazika emirundi 2. Enjawulo nali sikanya na Mwami Museveni. Nalinda be DP ng'ekibiina ekiriri bro abatakkiriza mufujjo na kuyiwa musaayi naye byenzize endaba oluvannyuma. Ndowooza ddala Mwami Museveni ebibiina bino yabiyiga era byayogera bituufu. Kubanga kakati bw'olaba nga DP we yatuuka structure zino ze mwogerako lwakwa Honorable Muwanga agenze structure ziri mu Buganda. Awalala delegates babajja ku Arua Park era nadde ku mukutu ogumu nga mukulu Siranda ne Honorable Sewungu beerumiriza nga Sewungu alumiririza ddala Siranda nti okujjako ba delegate abali genuine abava mu Buganda awalala babajja ku Arua Park. Kulonda okuwedde Katomi mukwano gwange Karo Aisha nayinza okubanga amanyi Karo tubeera naye kwenali mu secretariat. Karo yali mukwano gwange Dr. Lulume ate nga Dr. Lulume talina bawagizi kuvaaki Karamoji. Karo n'aorganizinga abaana abafa ab'NRM ab'e Karamoja twagala tutereeze ekintu ne bagende Katomi ne babaaniriza ondeke Katerega yayagala okutereeza DP kikafuwe kigwe bunyolo nyigiddemu. Muleke nkimalirize kale ebyange mbireke naye fact zembawa ntuufu nti Karo yaweereza si yeyekka kale yaweereza abaana e Katomi ne bakolera Lulume naye bambi n'atayitamu. Nabadde njogera n'akulira abavubuka mu FDC bamuyita Walid. Oli yalondebwa bamujjako Besigye n'ateekako owe. N'aŋŋamba nti Vice President General wa DP atwala Western Imam Makumbi nti kyava abeera mu mikolo gy'FDC gyonna kubanga badelegate abava mu Western Uganda abajja Katomi era badelegate be bamu be bagenda Nambole ku FDC nti basharinga badelegate era nakyo nga kiraga neyo na teri structure. So strategy y'obote yali y'okufuula DP KY era bikaya gituukako kubanga Dr. Semogere in fact nabadde nzijano nga mpulira Peter Gbokyogera. Semogere yatuuka ku level nga yeye President General nga Damiano ye Secretary General nga the whole thing is a kabaka yekka. So engeri y'okwerwanamu okujja mu ekyo yo nzibu naye nabano watandise oga nti President Museveni yakola analysis ku bibiina nga bifaanagana bwe bityo. Nze njagalaga nti President Museveni yakola strategy okufaananya bw'ati ebibiina yakikola nga kigendedde to cripple them down. They can't go and organize. Tebasobola kati basubira bagende eggulu bagende Karamoja bakole batya wano nenare gundi naye information ndowooza etuse kakati seba kyembadde ngezaako n'okujjako waliwo ebintawanya musandi kyogedde wano naye kankyogere. Muganda wange Ssekikubo abadde abonaabonana bino ne General Tumwine. Omuntu omulanga naye gwe tomanyi ekitawanya Ssekikubo konzi sikimanyi. Ssekikubo balabika babateebereza okuba n'enkolagana ne Kigali nti era omulala mbidde lwakuba ye tebannamukwasa kati nga yimbidde ate gwe balowooza nti alina enkolagana ne Kigali ate gwe bazimba eno mu DP kati ekyo ekisibizaayo ente z'abantu awatali kalantine nti waliyo kalantine kulwanyisa gwe balowooza nti wekigali. So kyendowooza nti buli ludda alumiriza naye sebo kyemmala nakyo kateregedde kikazo zaaweddeyo tukkiriziganya
budde kati katuwulirize Rw'omushana. Rw'omushana guli teguliiko Rw'omushana guli omuzindalo teguliiko Rw'omushana. Amanyi munange ebyokubanira time Mao yesimbawo nga lwa DP najjayo around 1%. Mao yawagira Mao Mbabazi ni DP nga temuli rutalo lwonna, still it's around 1%. Sebana Kizito yali ne DP nga tewali abalwanyisa, still it is 1%. Bamuwanga Kivumbi bonna tiimu yonna yali ne Kiza Besigye tewali abalwanyisa, around 37%. Kati bafunye Kyagulanyi, kale Kyagulanyi ajeyo 49%, mulekere Mao ajeyo 1%, abalala bajeyo 2%, Museveni afune 48%. Then mujye muyombe olaba twana bade tufuna 51%, naye tulemeseza is Mao, therefore tugende mu second round. Bino byonna yabakola bya kudumaza kugumaza because agenda okuwangula Museveni wetaaga a very strong secretariat. By the way nabamu bali employed and kaliba nga ya wansi nnyo liba ya Peter Kibazo oyina kwa yes nga ya wansi oyina byomanyi ebiru walo byomanyi na ate walo byotamanyi. So then ku districts ngoyinawo strong secretariat I think as committed kumagombolola ngoyina ne polling agents bogenda okuteeka ko nga bali very very committed oyo kokola emirako eyogenda okujja ku Museveni naye bino byonna byolaba tiimu yemu n'abalwanyisa Mao no n'abali ne Kyagulanyi because they are always mobile. Jo bali ne Mama Mbabazi, what was the miracle? Kati baabo bali ne Kyagulanyi, certainly there is no miracle because okulwanyisa Museveni okumujja ku ground you need organization. Kino ekya wave is merely an assumption. Chobola akyerwanire nnyo kufuna 37%. Welagambe kati nzali wo. I don't see much nti kyekiriwo. Bano boga abagala kujjawo Museveni levels of comfort zobalabamu tobalaba nti Museveni mulabe. Because kibazo bobolo nti Museveni mulabe ng'okikakaza nti atayagala omujjeko tosobola kukwata 100% ya investments zono ziteeka mu Uganda. Talisoberaho nga balukiikire ntayina akayumba Nairobi. Bino byogera basheke engeri gye bafa n'ebirala. Because the situation is very very unclear. No, it's like business as usual. Now we have 5 months to go. Mao yabaganyi okuorganizing and to mobilize because you may even not qualify. It's miracle chi egenda okuba butambala ku Aisha. Ruli oba kukuba oba byagana buganyi now kino Mao yagenda okulemesa yagenda okuwa that catapult. The problem is different. Either bagala percent yensimbe zigenda mu DP Mao balemeseza okuzirya. Because sana watch Mao yabagoberawo bwanga muri members ba DP ne mwambala obugofire obwa pressure groups endala nga isibwa bayakola what is wrong katugogambe tole na mu DP oli kolobaraza who should what moral authority do you have isibwe mutyo cyangwa bwe mutyo waves Aisha ina information yakuwa I think Romshana is reducing these people too much kubanga abalwanyisa Mao basically abasinga wengi ba member ba parliament. Sirowooza nti balwanira obwo obusente bw'okola ki bw'ogamba ate nga obumu ku bwe babusonda balina ensonga enkulu nnyo ze bakola ki waliwo sente ziba mu government zimanyize nkanawa baziba bawenda okusinziira ku ratio y'abamembers ba parliament gye bakola ki be balina so balina ensonga endala beyond za busente obwo. If it is organizing, how are they going to organize when they cannot even have elections? Zabalemesa okufuna elections information gyenkuwa one tebalwanira information the information kati gotwa information kyo kujja kwagala okudefendinga Museveni tasobola kuwangulwa. That's the point I'm making here. Ti Museveni tasobola kuwangulwa abala tebe organizinze nti balinda ki myezi 5 waliwo gye bagenda nabo what time don't mind bakuwadde time oyogere they give a lot of time no, and I listened
suga anti numusitiri nnyo kulaba nti wadoyega ate mbadde munsa but kyengamba bwe mutyo just obstruction you organize tewali akuganye to organize honestly terabaganye can I be protected? No, recently people Bobby Wine agenda to make consultative meetings. That's part of organization. Again the akole consultative meetings chalo kuchalo tebamugana. Aisha ne romshana. Ne mbidde lwaki tasalawo bajja mu NRM najja oba asigala mu DP n'asigala. Of course nze okwawukana namu ekisooka nti Museveni agenda kuyimiriza ebibiina okuorganizinga. I expect that. Ndi Museveni tagenda kubakkiriza kutuuka ku bantu. I expect that. Ne naawe nkusuubira okubeera nti ogenda mu field ng'okisuubira. Era you must have capacity to counter it. Yes. So and Mao is not the obstruction. Just in way so abadde simbaganire bannamawulire